ate tukomyewo nga bwe twali twakusuubiza. Tujja kwebazanga entakera olw'otugoberera n'otufolowinga. Akadde ako k'otulekerera kaba k'amaanyi. Mwattu TV eri buli wamu. Ginoonyeeko ng'oyagala onnyumirwa ebisingawo mu social media platform kwetuli. Amanya abeera omwana soda n'olwali tuguze ne pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Tukomezaawo omusajja afuuse ensonga mwamwagadde tujja beebaza. Sebo mukama wange nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okuddamu okubeerako nammwe amanya nga bulijjo yenze yendabira. Ndi musanyufu okuba ku mukutu guno n'okutulako ku katebe kano omulundi omulala. Soko neebaliza abawagizi bo abakwagala ku Mwattu TV. Nsooka okubeebaza bannayuganda mwenna abalabi ba Mwattu TV. Abantu bangi abali abamanyi ate naye ne mulonda nze ne mugamba nze nsaanidde okutuula mu ntebe wano. Ekitiibwa kiddire Yesu. Mu bufu bwe bumu ne babe ba bad minds abakuleetera abo manyi tosobola sanyusa bonna. Osobola okukozesa akadde kano mubaako nabo akagambo k'obasibirira. Bino ebigambo byenjogera tebiyamba nze, tebiyamba ggulu, tebiyamba oli, biyamba ndowooza buli munnayuganda. Otegeera manyi nabo bayinza okubeera ne beesudya Miguel Demi nga tuli bulungi naye nga the fact that nabo balina kye balaakinga. Bwe ebizibu byenfeesinga nabo babikola ki? Bobi Wine byanfeesinga nabo babikola ki? So nze ndowooza amaanyi ge mukozesa mu kuluma emikono egiri mu kubaleetera emmere mulye, amaanyi ago energy eyo mugikozese mugireete mu nkyukakyuka. Kuba ekyamazima kiri nti ne bwaba muzadde ewaka otegeera nga tafiirwa takyaza takola kyabaana batuuka ne bamukoowa naye maama atavaako waka kiki. Kakati sirowooza nti omuntu osobola okufuga abaana abatali bannyoko emyaka 36 nga bo tebakoowa. Yeekolera katuveeyo. Omulabi waffe wa Mwattu TV yatandika okugoberera yeekolera ku Mwattu TV. Yalabika nga atalina ensonga ez'enjawulo z'asobola osunsula nawe n'okakasa nti ddala amanyi alina kyagamba eggwanga. Twava ne tukola sitori y'abasudde n'otunyumiza ku lugendo lwa kadongo kamu n'otunyumiza entalo ezaali mu kadongo kamu. Mu mannya agasinga soundinga music industry ye Uganda basudde y'omu ku bo. Ali mu 10 erisooka. Saawa ya leero abaana aba generation yaffe. Omwana soda, omwana abe n'omwana Emma bayinza okuba tebamanyi basudde kuba abamu babitankana. Tuwulira mbu eddogo simanyi bamuziika wa simanyi mbadde njagala tukwisa akadde kano obeeko kyotumenyeramenyera ku nfa y'abasudde. Ku nfa y'abasudde tukakaso bali ali ddogo oba ki ekyaliwo enzika yonna. Kakati nze yeekolera bwe mba nnyinnyonnyola ensonga ntera giva ku kikolo oba ku mirandira situuka butuusi mu matabi. Mbadde nsaba munzikirize nsooke nnyinnyonnyole ku bulamu bwa Hamani Basudde ennaku 2 ze yasembayo ng'agenda okutuuka ku lunaku lwafa. Kuba Basudde yafa nga 11 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1997. So mumpe omukisa nnyinnyonnyole bannayuganda ennaku zino 2 ze yabeerawo naye bagaa nti omuntu ali mu nnaku 40 zo zaali zitya. So Basudde ng'ennaku z'omwezi I think zaali 7 mwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 yalina show e Rwanda mu kisaawe kye bayita Nyamirambo ng'agenda yimbayo kadonka moyo gwe munyomba mu Luganda mu Luzungu nagamba music alina olulimi lwe. Music has its own language, my dear brother. Tetwazina wanchekecha, tetwazina polokoto, twali tubimanyi. Ate nga biriko amazina naye kati Basudde kati yali amanyi osuna bulungi gita. Basudde amanyi gamuli mu gita ng'osobola okukeera noga omuyaayo ono wadde ebyayimba sibitegeera naye gita eno nga nsufu. So yalina she Rwanda. On top of that Abanyarwanda tuwuliziganya bulungi nabo olulimi. No abasinga kubanga naawe omuntu asobola okwogera Olunyarwanda n'otabula. Okay? Kati yalina show e Rwanda ekisaawe bakiyita Nyamirambo. Show yali yamaanyi yali successful. Actually yaliko n'omukulembeze wa Rwanda. Agenda gikuba one man is army. Paul Kagame yaliyo mu kisaawe era baasanyuka bamufuwa ssente nnyingi. Kyensijjukira Kagame yamuwa ssente mpitirivu. Ekitegeeza Kagame yali amanyi Basudde. 7 ebiseera ebyo. Ate Kagame yabeerako mu Uganda. Kagame yakulirako ku Semayi wano mu Uganda. Kati erinnya Basudde yali alimanyidde ddala bulungi. So namwa miliyoni 7 ama n'akomawo kuno okwabo I think zaali ennaku z'omwezi
9 ekiro nga busaasaana oba ngambe 97 ya 97 olwokuba yali afunye sente nyingi yakwata akasente nagulako natumyako kuluuzi eno yagigula ku musajja mukongo yali yagyegomba ddangira yagira muzadda ya kakati yakomawo nga zaali 10 I think embaserabidde zaali 9 kati enkeera nga 10 nava ewaka eggaba ewanakito Aisha nakitala abamaama we abamukazi we mukyala we atali wampeta manyi mu Buganda omufumbo ye mwana mu Buganda omufumbo ye mwana simpeta so amani basudde bwe yakomawo ewaka enkeera nga 10 navaako ewaka ku makya olwo waliwo batumye okunona emmotoka ye waliko Serunjo mutowe aliko Sylvester Busuulwa kuba eri akyali gye bali bonna Sylvester gyali kwaliko nembalire ye yafa kakati ye natambuza mpolampola eddere agende wa mukyala we bamita Jenny basirikira naye abeera ggaba kumpi awo kakati bwe yatuukayo namusanga alina ekitabo kyakuta alina oluyimba lwakwata basudde lwe yaleka amuwandiikidde basudde kyava mugamba nti owuni butakusanga mu kitabo kabadde kalaba manyi yali akubamu kumpi nga tawene ddala nga olemeddwa era Jenny yafuna empiza abasudde nnyingi kubanga ebiseera ebisinga yalemwanga okukwatibwa ekyo ekimugambiddwa teyalina nnyo mutwe muyimbi oba mukwasi yes ya kali amugamba omponyi bawutakusanga mu kitabo kabadde kalabaye mbadde ngenda kukuba anyway osanga lwali akabasa oba akabiga awoganga temulumanyi anyway tugenderaawo kakati kyava mugamba ekyamazima kiri nti njagala nnyo mukwate ennyimba zembawandiikidde gwe ne Nakitto kubanga nze essaawa yonna ŋŋenda nekyo kikyegaye nti omuntu afa ennaku ana ndowooza emabega kitegeera so Nakitto teyasobola kutegeera ono kyategeeza sorry basirikadde teyasobola kutegeera ono kyategeeza kyabaganda ye eka ninayo pate omanyi basudde ne Serunjo gye mabegako balinamu obutakkanya nga bawukanye ng'abooluganda kati ku pate kwe baali bagenda okwegattira omukwano gukomewo mu famire ampa ewaka tulinayo pate nze ne Serunjo gye tunaatera okuddamu okubeera ab'omukwano oba twaddinganye naye twagala tukiraga enzindi tukoze eki tukolagana tujaguzeemuko ng'abooluganda abaana ba Katini ne Dimitiriya Namyalo kakati mbadde leero saagala ojja kukola balenya tugenda ogende kulya buli mukolo ogubeere waka n'okola emirimu ne weegeta leero jangu kukola ki kulya kakati abamukana nsiikira ku nva zange basudde yali ayagala nnyo akanyama k'Abakristo embisi empunu akamusiikira ate yali musiraamu akamusiikira alya then akawungezi ne bagenda eka kakati amani aba yakatuuka ewaka ayingirako mu nnyumba bafumbye omwenge guli wali bayisizza basudde aba yakatuuka ewaka mu nnyumba kati bano abanonye Land Cruiser ne batuuka nayo basudde n'afuluma n'essanyu manyi yali ayagala nnyo emmotoka basudde buli yafunanga ssente nnyingi ng'agulayo emmotoka empya era alabika yafa alina emmotoka esoba mu 8 ozeemu ekibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza nti eno bagireeta asanyuka ng'amanyi ogivuga oba ng'agenda yigambike ate omuntu alina emmotoka esoba mu 8 yali azimanyi yali azimanyi bulungi emmotoka ye yasooka nsubi yagigula 19 kati olwo tuli mu 9 mu 7 myaka 7 n'asanyuka n'ayita Aisha Nakitto n'amugamba mukyala batuuse jangu olaba omugole waffe akoze ki atuuse ne basanyuka nnyo ne banywamu ne balya beegudde mu kafuba ne Serunjo ashajeera sanyu lyali ly'amaanyi kakati kolwa akawungeezi baalina okugenda ewaka mu kyalo birabe taata wa Hamani basudde yali mulwadde wa kansa amulidde amazeeyo kati basudde yagezaako mmuleeta ewaka wano eggaba bamujjanjabeko kale abasajja abakulu abo ku kyalo balina enkola bagiyita sifiira mu baana mutwala enviiri ewa kati yamuyita namugamba mwana wange nze munzijanja naye obulamu sikyabukola ki omusajja omukulu tayinza fiira mu baana munzize eyewaka
wange erubono nabo kyebatagana kati koolwa akawungezi balina omutwalira eddagala oba ekiro kyokolo babawene ku mawulire ag'essanyu tufunyeyo omugole emmotoka gyentegeeza then kirala nti tuddiŋŋanye abaana b'enda ya edimiti ya Namyalo n'entumbwe za Katende Serunjoji ne Basudde bakoze ki bazzeewo kolagana bafuuse ba mukwano ate onnange nga emikolo enteekateeka zigenda mu maaso balidde basanyuse ebifaananyi birungi then kati saawa zaali 5 ya ne beeteeka mu ddene basobole okusimbula mu mmotoka eyo mwalimu Kagulire mulaka mmata mumumanyi enga gyali ya mwalimu Mbalire Kateteeyi omugenzi kati mwalimu Fiona Nakayiza omugenzi kati mwalimu Amanyi Basudde Serunjoji alo n'akaana k'Abasudde bakayita Imi Nabukalu Sylvester Busuulwa yali mukubi wa Sologita mu Kabuladda nabeteeka mu mmotoka ali Basudde abandannasimbula agenda ga mukyala we mukyala tatugenda ffenna nakitto nga mwami nkoyi naye genda n'omwana keka Imi kali Nabukalu kenjogerako oba kaali ka myaka 2 kalabe ku jjajja waako Basudde ava mugamba nti mukyala naawe ndekulidde enewe mpa sigala wange yali mufuyi wa nnyo yali musajja mugazi wa sigala akati munnange nga beeteeka mu mmotoka nga basimbula bagende bwe basimbula bagende batuuka ku Happyland ekibuye wewaali amaka ga Kabuladda oba headquarters za Kabuladda kakati manager wa Kabuladda Professional Singers bamuyitanga Bisegerwa amanya maganda maganda gali gabbingwa nga buwulira nze yeekolera kikomekwa dende tono dende kati Bisegerwa lya kika kise era nalyo lyalugero akali munnaye abasanga Bisegerwa bamulaga ku mmotoka Happyland awo ekibuye so kakati weewali big ba abatamanyi Happyland ekibuye weewali big ba olwaleero abasanyuka Bisegerwa munnaye ngenzi kumbe Basudde amusiibulira ki ddala atagenda kudda ye akati bavuga batuuka awe Nateete waliwo omusajja bamuyita Goloba owa Bristol gimanyi akukyambuka ku Makayi yes oba kati yavaawo oba ekyaliwo omanye ebintu bituuse nnyo ate nange sikyatambula nnyo nga bayimirirawo okwo baliddemu banywedde motoka bagimulaze avaawo kumbe stiiru amusiibulira ki ddala ali bavuga batuuka Erukaya awo oba we mwitako mu tawuni y'Erukaya bayimiriramu kati Basudde yafunamu obutakkaanya bana muntu gye yamunyiiza akyankalanye kituteeka mu kulowooza nti Basudde yali musajja mukyankalamu akantu kati nikamujja yali wa busungu bungi nnyo ng'ate eŋŋumi ye teva wala yali bondi Basudde ng'akusabulirawo singa obeera omuyinziza kati munnange aba muwooyawooya be yali nabo nga bamuzza mu mmotoka beeyongere ku lugendo lwabwe olw'okugenda e Bubondo nakati ayingira emmotoka n'obusungu avuga n'obusungu nga bumanyi nga ovuga olina obusungu era badriver bwenna temubeeranga n'obusungu nga muvuga mubeere nga bakkakkamu obusungu obwo bukozesa ensobi nakati aba agenda ali ku mukono ogudde e Masaka kati awo mu kkoona ly'Ekabale Mugonza wasanga emmotoka ey'amatooke loole nakati loole eyo emukubamu amataala fuulu abavuga emmotoka ndowooza kyenjogerako mukimanyi nti omuntu bwakubamu amataala fuulu ekiro otuuka n'oluzinga site akati Amanyi Basudde n'aluzinga site ate yabadde atadde nako ate nga abadde no Basudde olwo yali tanywedde nze Basudde gwe mmanyaawo yali tanywedde yali waddanga Basudde ye musajja yakwatanga eccupa ye ya Uganda Walagi n'awandiika ennyimba 3 olunaku lutya olimba olusoba ne mu ddakiika omusanvu si ddakiika musanvu somayo mu ddakiika 10 azirongaaza alina Uganda Walagi n'emirimu gye yagikolanga still so ogwo tegwali mwe ngaakyali gwali na mwenge Muganda Basudde omwenge Omuganda gwali gumukuba akati munnange Basudde nga aluzinga site asala emmotoka agijja kuruva e Masaka okudda e Kampala
sorry oluva Masaka oluva Kampala okugenda e Masaka agiwugula ate agenda mu leeni eri eziva Masaka nga zidda ki azitunuulire ya kati waliyo kitrench omwala mumwe yagikuba jukira by then ndowooza tetwalina na misipi egisiba ba driver ba mu mmotoka basudde emmotoka nga emuwandula but kyenzijukira Sylvester yali mu mmotoka kyaŋŋamba yagamba basudde ekigambo kyasembayo okwogera yagamba omusajja ono akoze bubi kati mwe mwakitaputa sebatta naye yali ategeeza wa mmotoka ono bwe yasala ayogedde omusajja ono ankose bubi ali mu kulwana emmotoka nemuwandula nemusuula eno ebbali ate nemala nemwevuunikira emmotoka emukasuka jukira era abavuzi b'emmotoka musibenga emisipi ekyo nkibabuuliddeko bubuulizi tosimbulanga emmotoka nga tonnasiba musipi yeekolera bw'oyogera ekyo oba okontanye n'abatugamba yali waddanga ateeka eccupa ya bbiya kuleegi ayagala olinyanga eccupa yasooseewo mbabuulira temwali eccupa ya bbiya mu mmotoka ekyokulala ate yalina mwenge muganda okuva eno eggaba tekwaliko mwenge muzungu so abantu abamu bafumba ekibooziboozi that's why ye yennyini ng'amaze offa manyi basudde omuzimu gwe gwayiri njagala omatize njagala omatize munnayuganda nga bw'ogambye abantu bafumba ekiboozi munnayuganda omuteeke mu mbeera emukkiriza nti naawe tofumba anti nkunnyonnyodde that's why ensonga nagijje ku mirandira kati njituuka mu matabi okay nze siva buvi eri kwogera bano abasomesa abajja nannyonnyola kangeze bagambye somesa ku Napoleon Napoleon yali musajja w'Itale n'amala n'agenda nina okulaga Napoleon yajja atyo fuga ki that's why ndikuviiridde ku ki simbula emmoozi kakati basudde motoka yamutirawo bagirawo watali kumuwaayo chance motoka mwalimu abantu bangi wabula kyenzijukira okuzzaako emabega katono bwe yali asimbula okuva eggaba okujja mukyala we nakityo yamugamba okuba nnyo wakava e Rwanda lwakitowummulako emmotoka yange empya maama Serunjo gy'anaavuga amadda kanvuga amadda ali basudde emmotoka bwemala okumuwangula aliwo awo akawala bakayita Fiona Nakayiza ko baakaddusa emulago Fiona Nakayiza abatamumanyi kaali kawala ka vocalist kalungi mu kabuladda emba nanyumyamu naawe emmala kwekeja emmala okusindika ebyo byensizyo bbawa tobimanyi siyinza bimanyi era nsirise bakulu banno bakutegeera awo bakulu bannange bwe twaliwo mu myaka egyo muntegeera so Fiona Nakayiza ye naddusibwa emulago gye yafiira oluvannyuma lw'ennaku nga 7 bambalire ne bafuna ebisago by'amaanyi Sylvester Busuuba n'amenyeka omukono muganda abasudde gwe bayita Serunjogi abo bo baddusibwa mu ddwaliro ekitovu watu amani basudde obulamu zaali 11 ez'okumakya yes amani basudde omulambo gwe ne gutwalibwa mu ddwaliro ekitovu era basudde teyadda Kampala kakati amawulire enkeera gatandika okusaasaanira ensi waliwo omusajja bali nensuubira CBS yali eggudde omulindwa muwongi ndowooza yasinga okugatambuza Tone Kisuule ndowooza yali ku Radio Uganda naye nga buli awulira ndi basudde afudde takikkiriza zemabange yali musuubuzi bano ab'okumakya mu butale n'agenda Natete asanga abantu omusajja yajja n'ekirole ky'amatooke muno ebifa e Masaka mwe basudde afudde abantu bonna ne bagaa tekisoboka oli mulalu omanyi omuntu we baba bamwagala kibanga olwaliro omuntu okukeera nagga Bobi Wine afudde osoboka tekisoboka anti kati gwe baba tokyabirowooza olaba tekisoboka omwagalwawo abikwa obwagazi buzibye akati waliwo omusajja omutabuliiki awo enatete mu katale kyafa bagamba bannaye olaba nabbi yafa ne basudde asobola okuba nga akoze eki afudde then kati kyali amawulire nago gennyini gatandika okukonfana kati abantu baakaaba ng'osanga omuntu ali ku bibye ng'ali mu maziga tukaabiraki basudde waffe amala basudde amawulire gamutuukako gatya amani basudde yasuulaasuulira abaana be tibajja naye bukya tabalabye
nga munafunafu ngera omuzadde connection y'omuzadde n'omwana kati munange mama Amadi basudde aba ali awo waliwo mukoddomi waba basudde ayingirawo kapikipiki amwaniriza bulungi omanyi embika yedda bakuba n'abaana b'ennaku zino abagwira obugwizi atandikira kyata kiki sajja nasooka titukuwadde kacyayi ndi bulungi maama abakaddomi bonno mbadde mbasuubira naye tebazze munaafuna empeni walukira emboozi ga maama bakaddomi bange bafunye akabenje naye mukaddomi wange amanyi basudde yetasobodde kuvaawo kati maama yendooza ebibyawe ebyakola segera nazirika kakati amanyi basudde yatwalibwa ku kisaawe kya Masaka Liberation Ground anamasaka oba abantu bonna we bamukubirako ebise naye ng'emirango egyali wali muganda wawe atwalibwa ku kisaawe oluvannyuma lw'ennaku nga mmeka ndowooza mutuntu afudde ku makya nga mutuntu n'atwalibwa yes abantu ne beezinga ku mulamba actually baali bagamba mutwala direct mu kyalo abantu ne bagaba basudde waffe takola ki tava waffe naye ng'omubiri gulabikako era osobola omutegeera nti yalina enkovu ey'amaanyi wano jjukira emmotoka engeri gye yamugira kati wano mu sides endala wano like okuva wano yali akyali mulamu bati yalina enkovu ey'amaanyi era omutunako notegeera nti naye abantu bakaaba nnyo abantu balumwa nnyo bakungubaga nnyo kaali kaseera kazibu eri Uganda bayira wensobola n'okukugaa n'omusana kulo gwayaka byanjawulo omanyi omusana gwa Idi oba Christmas yekolera titwagadde otwala speed basudde afudde n'omusana gukungaza nkubuuzizza omanyi omusana ogwaka ku Christmas oba ku Idi nze sibyawula okimanyi nti Christmas oba Idi obirabanga era byanjawulo oba Pasika zange ennaku zanjawulo kati ensi yawola basudde nga ye emboozi nga bw'osanga omuntu asukka mu emboozi ebahamani basudde ensi yakaabira basudde ng'osanga omuntu atudde awo yekka kaaba okay namubuuza kiki basuddewa basuddewa abangi basudde omwagalo w'abangi basudde atugenzeeko naye nga tamumanyi tamusisinkananga nako oba osanga naye nga abadde muyimbi we tebamusiima nga agenze ate nkugaye yalina emmotoka esoba mu 7 kitegeeza zaava mu bannayuganda kuba teyazivuba emmotoka teziri mu nnyanja kamiliyoni azirina naye era agamba temunnamusiima musiima bagenzi bannayuganda abe talina ennyumba talina emmotoka agala tumusiime tumuwanike mu bbanga oba tumusindike mu ggulu yekolera basudde mutuusiza ku kisaawe mukungubaga ya kakati abaana be baali basomeranga Mole and Jory n'essomero liri awo kitovu kakati wiiki ewedde ku Sunday basudde yafa lwakuna but ku Sunday I think wemba seerabidde yaliko nabo kubanga ye basudde yatwalanga emmere y'abaana be kusomera alina akamotoka ke ka Sahara alwaba agenda okulaba abaana be kagenderamu ng'agenda ebubondo nano nemmere amatoka abaana be tebaalyanga kawunga maidia era essomero ndowooza ebiseera ebyo lyali ag'abagagga bagenda n'avuga nano amatooke ebubondo n'agaleeta kusoma kati nga waliwo metroni alabirira abaana be ng'amuwayo ka extra ye ate ggwani agaana omulabirira abaana b'abasudde ali munaaye abaana abo yali abaddeko nabo ku Sande kuba yagenda n'abanona mu kyalo olwali lwa Sande lwali lwa mukaaga akawungeezi ne basiiba naye ku Sande nkeera ku Sande n'abatwala ne babasalako enviri ne babayooyoota then akawungeezi n'abavuga n'abakomyawo ku ki kusomero kakati abaana babatumya waliwo yagenda ku ssomero n'agamba metron kuŋŋanya abaana babasudde saaliyo abaana ndosanga basatu kwaliko yo Franka Serunjo gye basudde kwaliko Nakitendo Olivia basudde oba kwaliko noono omuwala ivugundi waliwo awo omuwala simwerabiddemu Serine kakati ne babakuŋŋaanya baalemesebwa nabo okubagamba ki ekituuseewo naye baali bato weewaawo kuba Franka badeno bayali myaka 9 ne babatwala ku Liberation Ground balabe ku mulambo gwa taata waabwe babajja ku ssomero nga tebamanyi kyekiri ewaka babatwala butwazi emboozi wenjimbe nange nesisiwaza
abaana bakaaba amasiga nakitende yali asumuseemu yazirika ebiseera baali bamanya amaanyi ga taata nti omugwanga muntu wanjawulo buli we batambulangako naye nga taata zijambo zibula mumenya mikono balinga Kyagulanyi w'ennaku tanatuukawo kyogamba Basudde we yali teyatuukawo ku Bobby Basudde teyatuuka ku Bobby oba kwagala nnyo akati munnange zaala ennaku z'omwezi 11 ndowooza omulambo oba gwasula wifi oba akati maama abantu bamukubagiza asibye ekimyo omwana we abadde kamala byonna omwana ajunye ekika omwana ennunuzi y'ekika omwana akutte banne ku mikono omwana musingi gwa famire afudde so abantu good enough baali bavunanyizibwa bamubudaabuda ate abantu abalala okuva mu bitundu ebyenjawulo baali bamaze okutuuka mu maka so keesi ya omuli omulambo gwa baaso neetuuka era nga nekibuutikira bubonda awo abantu bakaaba abantu baalumwa abantu banyibwa Basudde yalinga mu myaka emeka 39 yali Basudde yazaalibwa zaali 5 Desemba 1958 n'afa nga 11 ogw'omukaaga 1997 yali abuzaayo emyezi mitono okuyingira emyaka 4 yali muvubuka of course naye ng'akuze akati bwe baatuusa kasanduuku mamba n'azirika abantu bonna ne bayaziirana kaseera kaali kasibu nnyo olunaku yekolera tulaba abayimbi b'ennaku zino nga Moze Radio tugeze we yafa gavumenti ebaako kyekolawo ekiraga nti efiiriddwa omuntu omuvunanyizibwa mu ggwanga obwakabaka bwe tewali mbeera yakuteekebwawo mu ggwanga nga Basudde afudde yadde Basudde twali tetwetaaga Basudde yali teyeetaaga kuleebeeterwako Basudde amaanyi ge gaali geeyogerera era buva ku baana abayimbi abafa n'olaba nti Balamu adduse mu State House asabirize Nakyemalira kati radio ekyo bawagisitatusana Nakyemalira kyogamba gavumenti bweteekawo ko embeera essimu omuzira which is okay but tebakikola ebiseera ebyo lwani yali president Nakyemalira n'ebiseera ebyo zaali mwagalwa w'abangi yali yakajja mu mpasi yali agimazeemu emyaka 11 ng'atandise oyika obuganzi bwa Museveni bwakoma emyaka 10 kyali kitandise oyika bweŋŋambo wenjagala obwakkanya kikyoyinza okumpa ekinzikirizisa kyemmanyi ebisanja ebisooka ebibiri mwabimu Museveni yafugira bannayuganda emyaka 10 bw'atereeza ggwanga yabyewa ebyeyabyewa Basudde atuusibwa ewaka ya emiranga gyali gy'amaanyi kyenzijukira Basudde yaziikibwa mu keesi 3 kikyotegeeza wano waffe mu Buganda ono bwagula keesi nono n'agula keesi n'oli n'agula keesi tuzizaayo bakuziikako mwemu endala ne bagimenyaamenya endala ne bazimenyaamenya ne bazisuula mu ntaana kati webakola simanyi oba bikyaliwo manyi mwanzijako eddembe lyange eritambula sebo sikyava nnyo waka sikyamala gatambula mwannemesa n'emikolo gy'ekikasi nzikiriza okugamba nti gwe yajemalako kuba gwe yatandika teri yakuyita otandika okukola byoko anti sinze yajemalako kati gwe mpemudde kibi okwogera ku ekireeza tomanye ennaku zino oba keesi bazimenye ndwawo kuziika guno mwaka sinaziikako naye nga bafu ne mu kike waffe bafu era mbaweereza buweereza bubaka nti yeekolera tasobodde keesi 3 baziguze kwaliko eyakafeero waliwo bakwano ba Basudde abaasondera abaana ne wabaawo neya mikwano gya kafeero naye bonna baasalawo aziikibwe mu yakafeero kubanga kafeero yali munywanyi wa Hamani Basudde era okuzzaako emabega amawulire g'okufa kwa Basudde gayisa bubi nnyo Pawulo era neyeewa obukwa ekyo bannayuganda mubadde temukimanyi nange mbadde sikimanyi amawulire g'okufa kwoyo gamusanga wakaawe alina kannyina bakayitanga Nalukwago Katooke ke yali abeeranga nako kakati Nalukwago ye bw'amala okufuna amawulire jjukira Kafeero eggulu limu yalina ekivu kakati ng'akooye kwolwo akyeba somimbi yebaka ku makya oba yebaka misana akewulire bwe banayo ba Pawulo tumugambe oba tetumugamba nga bati ekiyinza okubeera kyali kinene kuba bo baali bamanyi ki Basudde kyali ategeeza eri Kafeero baali bamanyi omukwano
ogwali wakati w'ababiri abo akati munnange Kafeero abawulira ababuuzo azivaayo mu nju abaye muŋŋambe ki ababa tewali nalukwagwera ababa tewali nga naye anoonya wabitandikira talaba kyava mugamba nno kugenda kuŋŋamba musaaga ava mugamba abo ekyamazima basudde ali muggwanika afudde Kafeero yawunya Kafeero n'agezaako okwewompwa munywanyiwe enfanvu ya kubanga jjukira baali bakafeero akasozi ali asigazaawo basudde bagumye bwe beewundaganya nti kale twabanga wano ne kaaso waffe kasozi waffe kale tuliwo bwababiri kaakati asigazza obwamulekwa mu ndongo jjukira bali bonna balina kye bagatta ku kariya ye okay kati Kafeero n'agezaako okwewa obutwa era yuguyugu ne bamudduse mulago mangu awo bamutwala obwagira e Masaka era still bwe yalaba ku mulambo gw'abasuubuzi era n'azirika kati ekigwo kikola ennaku zino bagamba anoonya mawulire Kafeero ne basudde ne kasozi baali ba Luganda baalina omukwano gw'otannalaba era Hamani basudde olunaku lwe yaziikibwa zaala ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gw'omukaaga omwaka 1997 ndowooza tewali paaka awo mu Kampala esigalamu mmotoka zonna zaggwera ku kyalo abantu era nga gooba ogenda mukono nga kikulidde balina tunwa Masaka zonna zaalaga Masaka basudde yaziikibwa namungi w'omu abantu bakaalira Hamani basudde but basudde teyasalibwa kiki yali takkirizira mu ddiini yonna yali musajja mukatoliki naye abaana be bababatiza kyale teyali mu bufumbo butukuvu ate abakatoliki naddala ab'ebiseera ebyo simanya ab'ennaku zino baali strict nnyo nga tebaliiku nti oli sitasibu bakwata etteeka erikwata Emma Soda yeekolera naye lyerikwata